Oh, banji bawe ntya nesina kyakola kanji bawe. Mwe bange mwe muli manya kimulimpa. Gomo na Uganda yenna ngoli mu diaspora ofulume gwanga. Nga watula makago. Ensi no gibalabala Uganda ngekulemye. Mu buli kyokola kyonna nga tekitambula. Nga n'okufuna omutwalo gwa ssente omala gomala genda kwewola wa neighbor n'ofukamira n'akuwa omutwalo ogwo. Bw'obanga oyagala ssente esukka mutwalo omala kusingayo ndagamuntu yo oba kusingayo bintu byo ofuna omutwalo. N'osalawo wejjeko ebintu bye ogende ofune visa ofulume eggwanga lya Uganda ogende okole nga buli kimu kiganye. Nga ne gavumenti tesobola kuyamba. Nga tokyasobola kuliisa baana bo, tokyasobola kuweerera baana bo, tokyasobola kuwambaza mukazi wona kenyi tokyasobola kwebezaawo n'ofuluma eggwanga. Eno security yo. Mu nnaku zino zonna omusajja gwe bayita Baramu Barugahale n'omukyala gwe bayita Adija Namyalo ne ba agenti ba Museveni batambula mu diaspora ku speed ya waggulu. Batambula mu diaspora ku speed ya waggulu nga batambuza ensimbi n'ekira kye batambuliza mu temukimanyi. Nabagamba nti abantu kati batambuza obutwa batambula ku diplomatic passports. Obuto buno babutuusa babuwa ba agenti baabwe ababembeera nabo mu bitundu ebyo mu nsi zammwe gye mubeera. Y'ensonga lwaki mulaba nti bw'osanga community mu Europe nga waliwo community etandise okuorganizinga simanyi bakola bu babacu naddala mu Europe baba oli organizing babacu oba pate ng'ayise community na Uganda mwegendereze nnyo. Oyo aba tazze kutegeka babacu yokka aba alina tageti z'agenda okukuleeterako. Eno video ngikola papasite ku security alert ngeri jeno oba wagira Museveni batumuwagira. The moment kasitaba kwa invitation ogenda ku pate mu diaspora nga n'abazitegese mba profile zaabwe njala kulabula. Abasajja bangi abali operative mu regime ya kale kyezi Kayihura olwajji kunkumula Kayihura omukono mu kibya kay abasinga operative badduka bali mu Europe bali e Bungereza bali e Canada bali mu America. Jukira nabagamba Kayihura bamukomyawo ali mu underground mu operations. Baganda bange mbalabula mwegendereze nnyo omuntu ajja mu diaspora n'akuleetera ssente nga gwe kenyini wave Uganda nga teri asobola kukola mutwalo. Wave Uganda ng'ofuna akakadde lutalo wabula najja nga wa NRM okimanyi oba minisita oba mukungu wa NRM najja mu nsi muwuli naga nti abaleetedde ssente z'okwekulaakulanya gwe baali tebasobola zikuwanga oli Uganda oba gwe yafuluma okuva e Uganda n'ogenda e Bulaaya oli mubi nnyo okusinga abantu abasigadde waka. Lwaki tebasooka ne bajamba basigadde waka abasola ku nguudo abatalina byakulya abatalina mirimu abatalina ki? Lwaki bakuleetera ssente ne baziba $5 ne baziba $10 nga bazikuwa nga nkugambye Kampala ofuna omutwalo mala singa ndaga muntu ofuna akakaddo bala tunda kibanja kyo. Lwaki bakusanga mu diaspora bakuwe ssente? Lwaki babategekera pate after pate? Gutosoka kyebuuza lwaki? Muganda wange nkulabula Museveni temumanyi mu ngeri gy'operatingamu. Museveni tateesa na mulabe we. Bw'oba oli mulabe wa Museveni ng'akimete oli mulabe we tasobola kuteesa naye forever era amaliriza n'akugjawo. Enkola nyingi asobola okuyitamu naye amaliriza n'akola ki? N'akujja. Kati muganda yenkutegeeza gwe wenna gy'oli. Ndabyeko omukyalo ono ngali South Africa oyo mukyala wa NRM Nansereko ng'agaba ssente tatutte ssente abaziwadde abakazi yabasajja bagundi obanga ave Uganda nga wali mwa n'ogenda e South Africa oba n'ogenda ludda wawo omuntu akuleetera ssente abali Uganda basinga okubeera obubi. Lwaki akuleetera ssente? Namwe abali mu Europe bali mu America bali Canada lwaki omuntu aorganizinga n'akuleetera ssente akuwedde bya ssente nga zaakulema okufuna ewammwe? Lwaki bazikuleetera buleya? Mwegendereze nnyo bajja batta kubanga obutabo butambula. Eyo security alert esooka. Security alert ey'okubiri.
Bana Uganda mwenda bali mu Uganda naddala okusinziza ddala mu Buganda wakati kuno okulabula kwange kugende gye muli. Museveni nga akozesa bakyamaani b'ebyalo ntegezeddwako nti bakyamaani b'ebyalo kati kyekizibu ekiri mu Buganda olw'okuba nabo bwavu bubaluma amataka agatundibwa gakendedde tebalina kye bazzaako abasajja bano n'abakazi be basinze okweyambisa omukisa gw'abagwira abakolera Museveni n'abaagala ebiwandiiko bya Uganda okubifuna batya. Ngera kutegeeza gwe Munnayuganda wonna w'oli mu Uganda, especially mu Buganda, olina right yebuuza omuzi mugwira ebimwogerako wadde toli wa police. Waliwo etteeka lye bayita citizen arrest. Waliwo etteeka lye bayita citizen arrest nga gwe munnansi osobola okwenforcinga etteeka ku muntu gw'otategeera. Osobola okwenforcinga etteeka ku muntu gw'otategeera ddala nga mugwira. Abantu bangi mu Uganda kati balina passport za Uganda nga si Bannayuganda. Abantu bangi mu Uganda balina endagamuntu za Uganda nga si Bannayuganda. Kino bakikola batya? Bachairman LC1 begumbulidde omuze gw'okuwa recommendation letters oziwa abasajja n'abakazi abagwira ne bagenda ne bafuna endagamuntu ne bafuna ne passport. Kino kiri mirundi ebiri. 1. Abagwira bakozesa chance y'obunafu bwa system ya Uganda okufuna ebiwandiiko okuva mu LC1 nga basasuddeyo ssente. Abagwira bakozesa information, bakozesa advantage ya government olw'okuba tugenda mu kulonda okuwa bagwira empapula bagende bafune endagamuntu then basobola okufuna chance eronda government ya Museveni. Kati mu bachairman LC1 wonna emuli mukendeeza omuze gw'okutunda ensi yammwe. Toyina nsi gy'ogenda genda mbakuwa ekiwandiiko ofuuke munansi w'ensi eyo nga bwe kiri mu Uganda. Mulekerawo omuze gw'okugwa abagwira empapula kye tuyita recommendation oba recommendation letters okuva ku LC1 eziwa omuntu olukusa ogenda okwewandiisa oba okufuna endagamuntu wa passport. Mulekerawo abagwira bangi ngenzo kikola ku research mu Buganda nga abagwira bangi bakozeseza bachairman okufuna ebbaluwa ezo ogenda mu internal affairs ne kunira okufuna endagamuntu ne passport. Na kino njala kigamba ekitongole ekyo internal affairs, Minister of Internal Affairs. Njala bategeeza nti eggwanga lya Nigeria tebakyalikkiriza kugenda mu America nga tonaweza myaka 6. Azuwero ne Dubai babagobye. Ne Kenya mpulya batandise obbanyonyogera. Bakulu mbategeeza. Mubadde mukimanyi nti mu Uganda efuuse loophole eri aba Nigeria abava gye bava mu nsi yonna ne bajja bafuna passport mu Uganda. Era kati ze passport zebakozesa okufuna visa okwetoola ensi yonna kutambulizako bizinesi zaabwe. Mukimanyi nti bwe kutaba kusaba nnyo nga gavumenti ekyuse tugenda tuuka okutuuka nga passport ya Uganda eri 100% useless. Nga n'okugitwala ku embassy okufuna visa kijja kwetagisa okumala okwevulungula mu nfuufu mu lujja lwa embassy bakukkiriza okufuna visa. Kivudde ku bunafu bw'ekitongole kya Minister of Internal Affairs. Nze munnansi mwanyima passport. Nakageza kufuna passport emirundi 6 mwanyima passport. But people from West Africa kubanga balina ssente ne mbawa small passport bazitambulizaako enjaga bafererako bafuna n'obutuuze mu Uganda naye nga ffe bannansi omwana okufuna endagamuntu kitwala emyaka 4. Munnansi okufuna passport asimbawo akaggo. Minister of Internal Affairs mugenda kuteeka passport y'eggwanga ne image y'eggwanga mu kifo ekikyamu nga muddidde abagwira balina national identification zaffe balina passport zaffe ng'ensi ezimu zibagobye kati mumuzifudde nti basobola okufuna buli kye baagala mu Uganda. So Minister of Internal Affairs nira mulekerawo okwolona image ya Uganda n'okwolona ekifaananyi n'okwolona Abannayuganda gye bagenda okubeera kubanga passport za Uganda very soon zigenda fuuka ekikoli mu ensi yonna. Bazitambulizaako enjaga bazifererako bazikolerako mugu bwe bufera Abanigeria bakola okufera abantu. Bwe bakwata passport nga kuba kutte alina passport ya Uganda de mu Nigeria bamanya nti ki
muna Uganda nikiretera ffe bana Uganda kuba tutandise okubona abona mu nsi zonna nga ne community za bana Uganda abona gye bawangalira bafunye obuzibu okusetolingayo olw'eggwanga eryo nga libaleetedde obuzibu nga balowooza ffena tuli kyekimu so nga ate ekikulu kyeki sibe baffe. Very soon Uganda bagenda tandika ogi blacklistinga mu nsi ezimu nga passport ya Uganda kyayingira n'ensi zennyini ze tubadde tulinamu eddembe okuyingira free nga tetulina visa zigenda tandika otugaana okuyingirayo wadde nga tetulina lukusa luyingirayo batugaane olw'okuba Minister of Internal Affairs n'ennira mugufudde mugano okwona ekitiibwa ky'eggwanga nga mwagala ssente. Eyo nayo ngimaliriza ngira tugende ku vidiyo yatuleese. Vidiyo yatuleese era njira tandikira bimuli Mulange Mengo nga bwe nabadde mbateeseza nti vidiyo yali ya bimuli Mulange Mengo. Alright. Kansooke nkole disclaimer eno. Abasinga obungi mwali temutegeera ngeri Museveni gy'akola mu bintu bye. Museveni kye yasooka okumanya mu nsi yonna kwe kukozesa emikutu gy'amawulire. Era Museveni afugidde eggwanga eryo ku propaganda blackmail ng'akozesa mainstream media okuli TV ne radio. Nga babawa information yenkyamu mwe gye mwagala ye gy'ayagala abantu bawulire nga information entuufu tebagibawa. Lwaki? Essaazi zino tulwana okuzuukusa bannayuganda bajja mu bwebafu baabwe si lwakuba nti tebasobola kuzuukuka. Bannayuganda olw'okuba nti tebaasomesebwa ddembe lyabwe. Bannayuganda tebaasomesebwa buvunaanyizibwa bwabwe mu nsi. Bannayuganda tebaasomesebwa ssemateeka wa Uganda. Bannayuganda tebamanyi lulimi lwabwe. Ennimi zaabwe enzaaliranwa tebazitadde mu nsoma gye basomesaamu na kusomesa mu masomero. Bye bizibu bina Uganda byesanga. Museveni we yakapitalizinga. Njala kutegeeza go Munnayuganda yenna ali wano. Wampulirize bulungi nnyo. Uganda olulimi Olungereza lutwogera tulwogera mu bukyamu. Olulimi Olungereza lumwogera mulwogera mu bukyamu. Kubanga olulimi olusilula lulimi lwaffe. Olulimi olwalina okwogera mu Uganda lulina kubeera Luganda. Ne twongerezaako Oluswahili kubanga twali tugenda kwegatta mu kabu West Africa omuli Uganda, Kenya, Tanzania naye ng'olulimi lwaffe olutuufu lwandibadde lulina lugebeera Luganda. Abazungu ne bakikotogera ne Museveni n'akikotoggerera ddala ne bakijjawo. Kati teri Munnayuganda mwana musiru gw'osobola kutuuza bibuuzo ng'omubuuza mu lulimi lwo n'agwa. Wabula bwe mwesiba mu Luzungu kijja kutwala abaana bangi nnyo okugwa. Nabagamba ne mu Parliament buli aliyo yenna asobola okwogera era asobola okuteeseza eggwanga. Naye ekizibu kiri nti waliwo obunafu mu kwogera olulimi lwo kubanga abantu si lulimi lwabwe luzaaliranwa. Bw'oba oyagala kutegeera nti abantu bano basobola okwogera mu Parliament, essaazi zino tugenda mu kampeyini y'akassammeeme genda kulaaleeza buli omu asobola okwogera ensonga n'agirambulula. Wabula wekijja okutandika ogizza mu Luzungu awali okulya n'okukomba essuwani kubanga tebaakitusomesa mu ntandikwa. Eyo yali nsobi. Ukitegedde bulungi. Obutasomesa bantu constitution ya Uganda bwe butamanya obusinga obw'okuleeta Munnayuganda mu nsi yeetwalanga mupangisa era tebinkwatako. Ekyo nakyo mukitegedde. Obutabasomesa ddembe lyabwe nabikwata ku nsi yabwe. Kati Museveni kye yakola bulijjo kye mutabuukanga. Eri abatabuuza naye Kyankwanzi ekola mulimu ki? Omulimu gwa Kyankwanzi gwa kunaaza bannayuganda bwongo babateekemu information ey'okuwagira n'okukuuma NRM mu buyinza ebintu ebi. Kukuuma NRM mu buyinza so si kukuuma ggwanga Uganda na kulyagala. Ebintu biri bya njawulo. Amateeka amatuufu gasoma bwe gati nti omuntu yenna ali patriotic oluwaddemu okwekisasazinga rights zo under the Constitution of Uganda kubanga article number 1 kugamba power belongs to people. Obuyinza buli eri bantu yeggwe nange ne Munnayuganda ali eyo. Museveni teyagala kibategeeza n'abaleka mwebake y'ensonga ki olwaba musaba bagamba nabaleetera otulo mwebake ne mwebaka. Kati bwe tubazuukusa kimunyiiza lwaki mugenda kutegeera y'ensonga lwaki bwe tukola programu zino zibanyiiza kubanga tubazuukusa. Munnayuganda yenna ategedde rights ze muzibu wa kulimbalibadde okuwa akasente. Museveni kyabadde asinga okukola. Soka weebuuze lwaki Museveni akwata nnyo ssente ziwa abantu than okubatandikira emirimu beekolere ssente.
lwaki Museveni akwata nnyo ssente n'aziwa abantu dhani obalagirira bateekerawo emirimu oba obalagire balina okugenda okukola okufuna ensimbi bazeefunire. Abaganda tulina engombe egamba nti nze okumpa ekyennyanja ojja kimpa kiri olwaliro wabula n'enkya ngenda kuddira asaba ekyennyanja tompa kyennyanja njigiriza okuvuba nange ngende mu nnyanja nkole ki nvube. Ekyo Museveni kyatayagala. Awo nawo tuvuddewo ozaba kitegedde bulungi. Kati mbutongole video etandise naye nga tennatandika ndowooza kantwala obudde bwange olwaliro mbasomeseeko oba mbayigirize ebigambo bino. Waliwo yaŋŋambye abantu bwe bayigirize ku Luganda olw'ebuziba mumpe eddakiika 2 nsooke mbayigirize ebintu bino bwe mubiteeke mu mutwe. Anaaba kaagala nja kakuwa okayitemu okeesomere nga gw'osobola okutegeera kuba program tuli embuli Mulange Mmengo. Omukulu omu yansabye nga nti Oluganda olumu oyogera bulungi nnyo abantu balutegeera nti ye naye n'olwaliro bongereko ebintu bye babitegeere bulungi nnyo abaana bale ku live yo n'abanaagiraba gye bujjo katono. Mu bulamu obwa bulijjo ennaku ze tuyitamu emyezi n'emyaka abasinga obungi tujogera nnyo mu lulimi Olunyaanyimbe oba Olungereza. Ne mu lulimi olwaffe olunnansi oluwoomya ddigobe ebiseera ebisinga tetutera nnyo okubimanya era bituyita ku mutwe nga nviiri. Njagadde ntwala eddakiika 2 zino nkubuulira ku bintu bino obiteeke mu mutwe naawe otandika obiteeka mu mutwe obyetegereze bulungi nnyo otegere nti olulimi Oluganda lugagga nnyo lwakuba nti baalufulumya n'oddutuulako. Kati njala tuyigeko ku bigambo ebyebuziba ebimu mbadde mbiwulirako ninga temumanyi makulu gaabyo tubiwulire bulungi nnyo. Ennaku eziri mu Dimansi abatamanyi Dimansi ye week. Dimansi ye week. Ekigambo week W-E-E-K mu Luzungu ye week, mu Luganda ye Dimansi. Ompulidde bulungi nnyo. Njagala agambe nti ategedde njagala nkuyigiriza ebintu bino ng'oŋŋamba nti ntegedde tugende mu maaso. Nagamba sisobola kukola video n'okugivaako ng'omutanga nti ntegedde. Ekyo si kikola kubanga mba sidduka nti nagendaga. Njagala nkutegeeza ebigambo ne mba njogera n'abantu 10 nga bategedde oyo nkoleko otegedde. Njala comment 2 nti mutandise okulya beŋŋamba. Ennaku eziri mu week nje bategeezezza lwe Lunyaanyimbe Oluzungu gye tuyita days of the week. Mu Luganda tutegeeza nti ennaku eziri mu Dimansi ye week. Olunaku Kazooba ye Bbalaza oba ye Mande. Kazooba oyinza odduyita Bbalaza ye Mande. Ompulidde bulungi nnyo. Walumbe lwe lunaku olwokubiri oba ye Tuesday. Njala kuwa ennaku zino mu bigambo byowulira nga byawukana naye nga bifaanagana nga mbikunnyonnyola bulungi nnyo. Nkugambye Kazooba ye Mande oba ye Bbalaza. Walumbe lwe lwokubiri oba ye Tuesday. Mukasa lwe lwokusatu. Kiwanuka lwe lwokuna. Nagawonye lwe lwokutaano. Wamunyi lwe lwomukaaga. Wangu lwe lw'Essande. Ezo z'ennaku 7 eza wiiki. Ozitegedde bulungi nnyo. Kati tugenze ku mwaka, tugenze ku mwezi, tugenze ku wiiki, tugenze ku nnaku. Eddaaza gwe mwaka. Eddaaza gwe mwaka. Ezzooba oba zzooba gwe mwezi. Dimansi nje bategeezezza nti ye wiiki. Enzingu z'ennaku oba days. Kankadde mu kategeere. Daaza gwe mwaka. Gwe muyita ya. Zooba gwe mwezi. Gwe muyita month. Dimansi ye week. Enzingu z'ennaku oba ze tuyita days mu Luzungu. Tuvudde waawo. Kati tugenze ku myezi.
tugenze ku myezi nga bwe giyitibwa mu Luganda. Omwezi ogw'olubereberye gwe muyita January mu Luganda olw'ebuziba baguyita Gatonnya. Ompulira bulungi nnyo. Omwezi ogw'olubereberye ge tuyita Gatonnya ye January. Ompulira bulungi nnyo. Mu kutula nsanja gwe mwezi ogw'okubiri oba gwe tuyita February. Mugula nsigo gwe mwezi ogw'okusatu era ye March. Kafumula mpawo gwe mwezi ogw'okuna oba gwe mwezi gwe tuyita April. Muzigo gwe mwezi ogw'okutaano oba gwe muyita May. Sebo aseka gwe mwezi ogw'omukaaga oba gwe muyita June. Kasambula gwe mwezi ogw'omusanvu oba gwe tuyita July mu Lungereza. Muwakanya gwe mwezi ogw'omunaana ye Agusto gwe tulimu olwaleero. Mutunda ye September gwe mwezi ogw'omwenda. Mukulukusa bitungotungo gwe mwezi ogw'ekkumi gwe tuyita October. Musenene gwe mwezi ogw'ekkumin'ogumu oba gwe tuyita November. Ne tugenda ku ntenvu gwe mwezi ogw'ekkumin'ebiri oba ye December. Bwe gutyo omwaka bwe tuba tugufundikidde. Kansubire nti ebigambo ebyo mbifunye bulungi nnyo era mbitegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo. Alright. Butera nsaba kuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omuwabira ensonga zino then tuleke tusimbule tuveewo tutudde tugende mu maaso. Ssaabasajja Kabaka manyi gy'oli essaawa zino nawe omuddemu olw'ebizibu byagala wannyina okweggala abantu abasinga obungi ebikyababiri okutegeera. Manyi obusungu balina bungi nnyo mu ngeri gy'olamu engeri ensonga gye zitambula mu ggwanga naye bagamba nti atali okutambulibwa twakutikka ki akusibira y'amenvu. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera n'okutegeeza nti olutalo lwe wali olwanyeeko olw'okuyimiriza abatamanya ŋŋamba okusaalimbira ku mayinja ag'ebumera bandibanga olutalo luno luwazze mu buto nga batamanya ŋŋamba bazzeemu okwasa amayinja g'ennono ag'ebumera. Nkusaba n'obuwombeefu osindikeyo abakessibo basobole okugenda okwetegereza ensonga eno. Ntegeezeddwako nti abatamanya ŋŋamba bazzeemu okwasa amayinja ag'ennono ag'ebumera mu nkola yaabwe ey'okusaanyaawo ebifo byonna eby'enkizo eby'e Buganda. Ate na Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nti nga bw'olaba enjega eyaguddewo mutamanya ŋŋamba omusajja Omunyarwanda Nyandi Yosoferi Kaguta Museveni bw'agenda atalaaga ng'asaalimbira gy'atalina kusaalimbira olw'okuba nti yakimanya nti bwe yawamba eggwanga na buli omu yamuwamba entegeera ye. Nga bw'ole ng'asaalimbira mu bataka banno n'atuuka okwawulamu ekiwayi ekikye naye ffe tekitwewuunyisa olw'ensonga nti ebiwayi ebyo ebyawukana n'entegeera y'ennono ebiwayi ebisinga obungi bibeera nsowole. Nabanyonyoddera ekigambo nsowole gye kiri saako n'abo abatamanya ŋŋamba abeenoonyeza ebyabwe. Ye mukulu Nyando Yosoferi ne munywanyi we omukyala gwe ndowooza nti bw'abanga tiyalumika nfudduza emmengo asaana okunoonyerezaako ayinza okuba yanywa ku musaayi gw'ebimenke omukyala Nabbosa Ssebugwawo kubanga bw'abanga yaliwo mu kutulugunya era n'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa n'atuuka n'okumulinnyira mu bigere amulumbe mu ggwanga lya Bungereza gye yali agenza okuwaŋŋanguka ne beegatta ne Ttato Ssekannyo okumumiza omusu oba okukumukunkula omukono mu kibya oba okumukunkula omukono mu ngabo ate nga nakati era akweyimbyemu ggwe ate omwana wa Ssekabaka Muteesa. Kitegeeza nti waliwo ekibi ekisikire ekitambula mu Buganda nga kyetaaga okunoonyerezaako. Bw'atyo nga bakwataganye n'ennywanyi Yosoferi baakutulamuko ku kiwayi ky'abataka be yatwala n'abatimba Emmengo wali okuliraana woofiisi etambuza amabaluwa saako n'ebisanduuke eya post office yabagulira acres 2 weddu n'abagamba ajja bazimbira ekizimbe gaggadde bateeka omwo yafeesi zaabwe naye ate ne beerabira ebibuuzo bino wammanga. Mukulu Nyando Yosoferi bwe bakuweesa ogwa kkono wattu ate akugisaako ogwa ddyo atya. Tukimanyi bulungi nnyo lumye nti buli kika kya Buganda gye kiri we wali ensobuko yaakyo waliyo ebintu ebyobuwangwa ebiyitirivu ennyo
era ebisaano okumba biteri biri nga n'amataka essaawa zino ebika ebyo gye bisibuka gaabuwanana. Nyanda Yosoferi bw'akugamba nti agenda kugulira eka 2 wano Mengo mu Bulange mu bwenyi bwayo nga talina ky'omuwadde gy'ovudde ku butaka watereevu gwe nga gwe yeeyita omutaka wa Buganda nga tukimanyiiko nti ebika byonna ebisinga obungi bibbiddwako amataka gaabyo era amataka gono gasendeddwa amayinja ag'enkizo emiti egy'enkizo n'empewo na buli kimu kyonna ekirambula bulungi ebika byaffe kyonna kitwaliddwa. Gw'ogamba kiki ekiri mabega wa bintu bino okuba nti bano babasise n'abaleeta mu maaso wano ku lujjuliro ne beerabira gye bavudde nti wali omulamu omutuufu. Bajjajjaffe abaasikiddwa amatu mbategeeza nga temunnatandika kulya masavu ge mutayina sabbuuni agenda gabanaaza mu ngalo. Mwetegereze nnyo obuvunaanyizibwa bw'obwera bazzukulu bammwe okubakulembera n'amataka gye muli. Amataka ago Museveni gaasinga okwagala ate gasukka ku ssente ze babawadde. Mwadde mwakirowoozezaako basajja mmwe bajjajjaffe? Mwadde mwakirowoozezaako? Bwe mba temunnakirowoozaako Nyanda Yosoferi takuwa ssente ku bwerere kubanga toli nnyo si kitaawo si nnyoko si ssengaawo. Balina enteekateeka namutayika esula Buganda mu ntabwe kati batonda kitegeerako nkutegeeza jjajjaffe yalya ssente koza kamanye ng'akoza n'owebbwa munnange gy'ova gy'okiikirira ng'omutaka wandikifuwa ng'okizza munda ati Museveni akuweesa kkono n'akugisaako ddyo. Mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo. Bwe mmala okuloopa ensonga ezo era butyo tugenda kuddayo ku bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yatuwa ku lunaku ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi gwe tufundikidde oba omwezi gwe tukubye mabega naddala bwe yali ku matikkira ge. Bwe buno bubaka bwe yatuwa naye gwe wenna atamanyi Luganda njagala owulirize ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka bino obitegeere bulungi nnyo. Wulira bulungi nnyo. Mbalamusizza mwenna twebaza Katonda waffe atuwadde obulamu obusobozi n'okutukuuma okutuuka leero nga tujaguza amatikkira ag'emyaka 32. Tusiima n'okwenyumiriza ennyo mu bantu ba Buganda abali mu byalo abali mu bibuga amasaza era n'abo abali ebweru wa Buganda ne Uganda wakati mu bisoomoozo ebingi ebiriwo ensangi zino mulwanye masajja okukuuma ekitiibwa kya Namulondo. Tubeebaza bulijjo olw'okubeera abavumu n'okulemera ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwaffe. Tusaba nti temuddirira era mwewale abo bonna abagufudde omuze okwerimbika mu mateeka agatali matuufu okusobola okunafuya mu Bwakabaka. Kino tukirabye emirundi mingi. Abakulembeze mu Buganda ku mitendera gyonna tubeebaza. Mubadde banywevu ddala mu mbeera zonna ezitwolekedde. Mikwano gyaffe mu Uganda ne mu nsi endala muwagidde emirimu gy'Obwakabaka. Tubeebaza nnyo olw'okukolagana naffe. Akaseera ke tuyingidde ak'ebyobufuzi gwe gumu ku miwaatwa abalabe ba Buganda bwe batera okuyitira. Mbasaba mubeere bagumu era abantu ab'engeri eyo mubeekengere. Tusaba nga bulijjo munyiikire okwekolera nga mmwe mwennyini okusinga okukaabirira n'okulindirira ababajja ku mulamwa nga babawa obunyeebwa. Mbasaba
Katonda abakuume. Sitira kwagala kudda mbiga bya Ssaabasajja Kabaka naye kankwate mukko awo ku mugguukiriro ewasemba mu bigambo bye. Tuli mu kaseera ka kazigizigi ak'ebyobufuzi. Bannabyabufuzi bakozesa omukisa we balaba omuwaatwa okujja okuyingirawo ne batega obunyeebwa. So si binyeebwa ne batega obunyeebwa. So si biki? So si binyeebwa wabula obunyeebwa. Kebayita akanyeebwa okamanyi. Kebayita akanyeebwa okamanyi. Kati nazzi kuno abaakulira mu byalo wattu twakolanga okuyigga oba twayigirizwanga okuyigga naye mu kuyigga kuno twategangangamu n'emitego twettaniranga nnyo enkofu saako n'enkwale twettanira nnyo enkofu saako n'enkwale olumu mpozi n'emisu naye twateganga nnyo emitego egyakwatanga enkwale n'enkofu. Naye nga ku mitego egyo tuteekako akanyeebwa. Akanyeebwa ako ke bateeka ku kamasu. Naawe kennyini oba ng'ogenda kukwata embeba oba nsomba byuma ofuna akantu konna akatono k'oteeka ku kamasu ako okufuna ate gwe ekinene ky'oyagala oba ontegeera. Akamasu tebateekako kintu kinene bateekako ekintu kitono naye nga gwe ataddeko akatono ako oyagala kukwata kintu kinene. Ontegedde abatezi b'emitego kubenga otega omutego mu nnyumba ng'oyagala mmese oteekako akantu kawe naye ng'emmese gy'ogenda okukwata nnene era obenga ekulimye okukwata at least ogenda n'ogula ekitabo ky'emmese era ku kitabo ky'emmese oteekako obuntuntu obutonotono obusikiriza n'okwata emmese yennene. Kati Ssaabasajja Kabaka oba yaga nti baleme bbowa bunyeebwa kitegeeza nti butego. Kino yali ategeeza ki? Kino yali ategeeza abataka bennyini Museveni bye yajja ku mulamwa n'abakwata n'abawa obuwumbi 59 ne ekazi 2 Mmengo ne balema okulwanira ekazi zaabwe 3 Mayigazi yabatundako ne Ssaabasajja eziri wali ku Eagles Nest nabalaga najja n'abawa akanyebwa k'Emmengo nga tama kigeddera kya Museveni. Ontegedde bulungi nnyo n'akola ki? N'abakwasa. Naye kansoke mbazizeyo kokko emabega bwe batuyigizanga okutega wattu twateganga n'obwegendereza olw'ensonga ku binyonyi bino by'omu nsiko ebibiri okuli enkwale n'enkofu kyangu nnyo okukwata enkwale than okukwata enkofu. Enkofu twatega ne tutega nga tusobola kukwata nkofu. Omuganda yenna atalina kwasibwa kamasu gw'enkofu. Omuganda yenna akwatiddwa akanyebwa ka Museveni kaateze oli nkwale. Enkofu esooka kwebuuza kasooli ono bamulima n'abeera waggulu ku miti gyayo. Eyamulimye alina omukungula ate yamulimye alina omususa n'amutwala gy'alaga. Enkwala esooka kwebuuza wano we bateze n'ensangawo kasooli gwe baye w'empeke ono ateze kasooli w'empeke n'amunjira ano nzije mmulye yafunye ekisa ky'okujja okuntira ano kasooli w'empeke amusaasaanye wano. Enkofu yeebuuza oli yajjewo omukisa ogenda n'anuula kasooli n'amukongola n'amala omukongola n'amusaasaanya nze nzije mmulye. Era enkofu eno kyekola emanyi okudde babega w'omutego n'etandika okugulinyanga egukanga oba n'egusiira enfufu bweti ne gutegukayo n'eryokerya kasooli. Kati bano be baakwasa akanyeebwa era twakwatanga enkofu nnyingi nnyo entiitiri ne tuzirya kuba zo tezisobola kwebuuza. Yubwesa kasooli teyebuuza ani yamusimbye lwaki yazze wano yijja buzinga ekola kinga ojja usanga bagikutta akagulu ng'eri kuli yesiketi kati abataka. Sina kinyinza bagamba obaka babatuuseeko bulungi nnyo gyebyo. Kale nammwe mwenna abagudde mu katego akanyeebwa akatono kati nga muleka masu
bwebaka basabasajja kabaka obwali mu njogera eyo. Kati mwenna bali wano muli enkofu. Enkwale zezemanyi zesina gwe ngambe nze bagambe ki enkwale zemanyi bulungi nnyo. Aho tuvuddewo. Bwe tuba tuvudde wantu awo katugende ku nsonga endala. Mu kuyigiriza kwentera bayigirize nnyo. Nolala kino kankibayigirize. Nabagamba nti Nyanda Yosoferi ye Katonda gwakkiririzaamu ye Katonda yamuwa obuyinza z'emisambwa amayembe na buli kimu. Ne mbagamba nti Nyanda Yosoferi bw'aba agenda kuwa omuntu ekifo asooka muwonga. Omuntu bw'akuwonga oba tokyalina kyakusalawo. Oba kimpemempeme bikiwedde. Ekimpemempeme kyekiwema ne kiriramu n'ensigo. Bulijjo mubuuza ekigambo ekimpemempeme kiki? Ekimpemempeme kyekintu ekitalowooza kigenda kuddako nkya. Bwe kiba kyakulya n'ensigo gye kyandisize kigiriramu. Ebiseera bituuka ebyokusambula, bituuka ebyokukabala, bituuka ebyokukola ki? Bituuka ebyokukabala, bituuka ebyokwanjala, enkuba etandise okutonya nga kitandika okwembagaza ensigo ziridda. Kumbe ensigo kyaziridde bibayita ebimpemempeme. Ekirya ne kiriramu n'ensigo zekyandisize bye tuyita ebimpemempeme. Kati mu mbeera eyo Nyanda Yosoferi bw'amala okuba nti bino byamanyi, njagala oddeyo obuuze buli muntu yenna yasinkakonyeeko Nyanda Yosoferi. Ove eno nga weekalakaasa nti nze bwe sinkana Museveni ngenda mugamba ABCD. Nze tatumanyiira biki era tuwandiise petitions biki tugenda zimutwalira. N'ofuna omukisa n'otuuka mu maaso ge bw'ati ne bagamba kati yogera. Byonna bye badde ogenda okwogera n'empapula zikulema okuwaayo ne by'oyogerayo n'otandika muwaana. Kiki ekimukuwaanisa? Kubanga yeeteekako olukomera gwe lw'otasobola kulaba. Ne yeeteekako ekikomera ekitiisa abantu. Omuntu azze nga mukambwe n'atandika okumunyereketa ng'omutamazeewo. Ekyo bayita ekikomera ekiwunza abantu bonna. Lwaki? Nakisi kuno nga kizibu nnyo okusanga omuntu yenna mu Uganda nga azze mu bigambo by'omulangira oba muntu yenna munnaddiini ng'ayogedde ekigambo nga kizimba ggwanga, oli naddamu n'akikyusa mu ngeri gy'ayagala. Mu matikkira agabadde ekibuli ag'omwaka 32 bukyanga Ssaabasajja Kabaka atuuzibwa ku Namulondo, mulabyeko ba TV presenters ne ba radio presenters nga batandise okutyoboola n'okunaabula ebigambo bya jjajjaffe Kassim Nakibinge byayogedde. Naye bante tubeewuunya be bamu ku abo abaawongebwa be bamu ku abo abaawongebwa batya. Bw'oba osobola okufuna ku mulimu ku TV nga tewasoma the P7 eyagukuwa naye abeera mu ssiru. Bw'oba osobola okula ku TV n'omuntu gw'omanyi nti talina bumuyigirize nga gwalina obuyigirize naye ng'ate kati akusinga n'okutegeera gwe Ssenkubuge ne banno, kitegeeza obwongo temulina babawonga. Bw'osanga Ssenkubuge ow'ekyenda n'ow'ekinaana nono Ssenkubuge ow'e2025 weewuunya ki ekyatuukawo olw'ensonga yatuukirira abasajja baali bamwagala muteekaawo bamuteekako ekikomera ky'obutategeera. Toddamu kubuuza lwaki abantu b'endalo tebategeera bonna, olw'ensonga ekigambo kiri eky'okubawongayo weekiri bakutwala ne bakuwongayo ne bakuggyako amagezi go n'empewo zo ne bakuteeka bakwagala nga basobola okukozesa ekintu nga totegedde. Bulijjo mwebuuza lwaki baminisita boogera nga abatalina buvunaanyizibwa okitegedde. Bulijjo mwebuuza lwaki bajjeno boogera nga abatategeera leero okitegedde. Lwaki mwebuuza buli munnaddiini asinkana Nyanda Yosoferi agwamu akaakatonda agwamu ak'obuntu ne bafuuka ebintu kubanga basinkanye ekintu ekibambadde nga kibakozesa okukola ebintu bibandibadde tebakola. Nze mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo.
kati olwalo njagadde nkibategeeza olwaleero bano abantu bennyini tebasobola kutegeera muntu ki gwe baddiringa naye nti baddiringa na mandwa ebambulako okutegeera kwabwe ate nga okukola 24/7 buli muntu alina omusiriwaza video yasimu yamu n'agitegeera nenjagadde mbategeeze mu nsonga eyo bwe mmala ogitegeera ndowooza mutera nnyo okulaba bwe mbadde mugoberera nnyo ebintu ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga naddala mu Buganda kuba vidiyo ya Mmengo mu Bulange Mmengo mwakoma okulaba nnyando esoferi ku mikolo gya Buganda ddi ekyo kyebuuzo kiteeke wali bw'omala okyebuuza lwaki nnyando esoferi alowooza nnyo nti kati obwakabaka abumazeewo olw'okuba nti yafunye ekiwayi ky'abataka n'Emmengo eno yafugayo lwaki kankunnyonnyole bwe nakoze program ku lunaku lwadde lwa kutaano oba ku lwakusatu ne mbawa ekigulalo ne mbategeeza nti ekiri mu tokimanya nnyini kyo ne mbannyonnyola ebigambo lwaki abantu abagala Ssaabasajja Kabaka addukire ku misinde bo kwe balowooleza bandibadde battamukko ebigere babega okuddamu okulowooza emirundi ebiri nga tebannayogera ne mbannyonnyola nti nange olumu nfuna okusoomoozebwa ng'omuntu akola programu zino naddala ezitaasa Obuganda nga ndaba waliwo bitatambula ne mmala ne neekuba mu mutima ne ŋŋamba no ensi gye tulimu abamu bagira abulala nabadde ne mbanyula n'okubanyula bagamba nti abantu bangi nnyo abali mu kunenya Ssaabasajja Kabaka ne mbajjukizaayo nti omuntu osobola okuleeta awusigalo n'akufuukira ekizibu mu makaago kuba okuleeta awusiboyi n'akufuukira ekizibu mu makaago awusiboyi bwe bakatokomekereza nga ayagadde mukazi wo oba awusigalo ayinza okukomekereza nga ayagadde bbaawo n'osigala ng'oli muloosi kati kikigenda mu maaso mu Buganda olwaleero ate nga houseboy oyo afuna immunity okuva wa mukazi wo nakino njala kigamba obanga oyina houseboy ewaka n'ogezaako mugoba mukazi wo neyeekyanga nnyo manya waliwo ekyama ekikusika wakati wa houseboy ne mukyala wo omukazi bw'ogezangako okugoba housegirl ewaka husband wo n'akugamba tokigeza manya nti husband wo yevulunga nawo sigalo tuma video mona yitegeera olwaleero kubanga nkaddemu nze woŋŋamba totegedde nga njiddamu nga nziramu statement eyo gobanga bati statement ogitegedde nga njiddamu tetudduka twazze kwogera bigambo bino kuba ndi mukkakkamu nnyo bulungi nnyo byenjogedde mbitegedde saagala kuleka nga totegedde njagala nkunnyonnyole mu bunnyonnyofu abaagenda okunnyonnyoka ebinnyonnyoko ne babitegeera bulungi nnyo omunfunye bulungi nnyo baŋŋambye bategedde weewaawo bw'omaze obitegeera kati kwata ekifaananyi ekyo kisiige ekiri mu Buganda okiteeke ku Ssaabasajja Kabaka kwata ekifaananyi kiri okisiige okizze ku muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ku basajja be yeyazikako obuyinza n'amaana ategeera nti bakyamu n'alagira ye ng'omukulembeze w'ekibiina n'ekibiina abantu abave mu yafeesi ezo baveeyo paaliyamenti yagamba etya ku bantu abo baavaayo mu yafeesi tebaavaayo kitegeera nti balina enkolagana n'abali kyebadde nkunnyonnyola kati okitegedde bw'omala okitegeera kati olyoka otegeere wattu era nenyongera nenkutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka mu nkula n'enkuza gye bamukuzaamu yasoma diplomacy n'asoma embeera y'Ekingereza nti be yayazika obuyinza omulamulirako baamwefuulira gye baamukomya mwalabayo muganda wange nabagamba bwe kiribanga Obuganda buteredde mbigende wa jjajja wange Mazige nenkuba amavi ku ttaka ne mwegayirira ambuulire misango ki gye nakola nga ntaasa Ssaabasajja Kabaka era bwe giribanga weegiri ndi musaba mu butongole antwale neyale mu maaso g'embuga nvunaanibwe nkubibwe emiggo
nebanga sina nsobi gye nakola nze nga nze omuntu singa Obuganda babuvuunika dda singa temwalimu. Lwaki bujanga Ssaabasajja Kabaka agoba Mayiga Salimu Salina Museveni bamulemezaawo kye baakola baatandika okunoonyereza ku buli muntu yenna ayogera butereevu ne Ssaabasajja Kabaka oba awa Ssaabasajja Kabaka ag'omu mutwe ag'ensusu okusinga ku gage abawi b'ebirowoozo mwe muyita ba advisor mu Luzungu n'abo abaali basobola okuddira Ssaalonga Mulenga ejja mu bigere. Kankuzeeyo ku katono emabega vuga obwongo obuzzeeyo okome kuwa ekitiibwa Dane Muliika kuba okoma kuba kwekumpisa kuza emabega. Njagala ombuulire abakungu b'Emmengo n'abataka abaafa okuva ku Josh Mayanja Nkanji mpaka ku Dane Muliika baali bameka? Okuli abataka ba minister abakungu ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka b'enkizo bali bameka? How many are they? How many are they? Bali bameka? Tebaliyo. Lwaki Mayiga bamala omukwasa Damola atandikirawo okutandika okusesetula buli kimu kyonna ekyali kisibiddwa bakatikkira baasangibwawo Abaganda bennyini ne batandika okuva Emmengo omu ku omu n'emikolo nga tebakyagijjako ng'ateekamu ababe abo abaali balemeddewo banyabo ne bassebo oba mutaka nga yabulidde mu yafeesi ye ey'obutaka agiddwawo lwakuba nti abadde muziziko eri Nnyandwe ne Mayiga. Bw'aba mukiise mu lukiiko nga agiddwawo abeera muziziko eri Nnyandwe ne Mayiga. Bw'aba mukungu wa Kabaka nga agiddwawo abeera muziziko eri Mayiga ne Nnyandwe Yoseferi. Ndowooza kati mukitegedde bulungi amagezi gazze. Buli muntu yenna afudde Emmengo mu bukulembeze bwa Mayiga bonna be bantu Kabaka babadde akyesiga omuli n'abo abadde basuubirizibwa okudda mu bigere bya Ssaalonga Mulenga ejja mu bigere ne babanyiga mpola ne bavaawo. Lwaki? Kubanga Museveni yakugamba sigenda kulwana na Buganda, ngenda kukozesa Baganda bennyini okusuula Buganda. Ono yabadde akimukoledde perfectly oba mu bulambulukufu bwakyo ne kituukirira. Ndowooza kitegedde bulungi nnyo. Nakubuuzizza mu njega Ssaabasajja Kabaka gy'ayogeddeko wali eyakanyeebwa nga ne bajjajjaffe abataka ku mukolo ogwabadde ogw'amatikkiro gwa 32 watu wabadde bamunogana. Lwaki tebazze? Kubanga Nnyandwe Yoseferi tibahabulwa yakozesa omukisa gw'okwawula bafuge bano ne bawulira ensaalwa oba ne bawulira nga baswala obutajja ku mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka kubanga gwadde gubasinga okulya mu Buganda olukwe. Ndoza mukitegedde bulungi ensonga eyo. Bw'omala kitegeera kitegeeza olina okukozesa obwongo okutegeera bulungi. Kati gwe muganda wange ali eyo nkutegeeza obutemu n'obusi obuli Emmengo bonna buli wero calculated. Bonna buli wero calculated. Lwansonga bakuuma kintu kyabwe kiri kyenkunnyonnyodde. Ndowooza kati okitegedde. Kati Ssaabasajja Kabaka bw'abanga yakoma ku mugo gw'entaana ng'akimanyi bulungi nti abantu abamutoolodde okuva ku bannyina
Museveni yabateekamu omukono ate nga wabaddewo olutalo olulimu akaboko kati tekagwa mbulolo okuva ku matikkira okutuuka olwaleero nga badde bamulima empindi ku mabega. Kitegeeza nti olutalo talutandise leero, yali yalutandika dda atya. Abadde bajja bagoberera ebintu bya Buganda wali tebadde nnyo ku social media wano yakajja wano. Mwawulirako olumu nga bannyina bambekyanze nti asi mwana wa Mutesa biki byonna katasi obanga byonna bivujjirwa Nyanda Yosofeeri. Ekyokutawaanya Obwakabaka n'okusanyusa tikitandise leero wano Lubuyenga mu 2019 no, kibaddewo okuva emabega. Kati kansooke nkuddizeeyo ddala. Museveni mu bantu be yali yagamba nti yali abeesiga era abamuyamba okukola n'okuteeseza Obuganda okubuzzaawo. Mwalimu abasajja ba John Katende n'omusajja gwe bayita Omutaka Nadduli Kibaale, mumanyi bulungi nnyo. Ne Ssaabasajja Kabaka abantu abo yali abeesiga, naye tiyamanya nti bagenda okujjewe ku mmeeza okutuula okwogera nga Nyanda Yosofeeri ye yabamusindikira nga ye tamanyi yaloza ayogera n'abantu be, kumbe bantu ba Nyandwe. Bagendanga ewa Ssaabasajja Kabaka ne boogera naye ebirungi nomale babitwalira Museveni. Museveni n'alondamu bigenda omugasa ne bitagenda mugasa. N'atuuka n'obbalozesaako obuyinza bo nga balina obuyinza bo obwabwe n'abasigira n'ekifaananyi nti Ssaabasajja Kabaka talina kyali oba tali. Abajjukira obulungi mwawulirako kaakatambikamu nga Nadduli Kibaale ayogeza n'amaanyi gaga nti singa mutebitaliwo bwatu byekyogera mutebitaliwo n'Obwakabaka singa tebuliiwo. Ne weebuuza omuntu Kabaka gwe yayazika ogenda omuteesizi ku lwa Buganda otukugamba nti singa tewali ggwe tekikusiigire kifaananyi. N'abalala bwe batyo n'okutuuka olwaleero. Bwe kyajja mu ly'olulangira nkugambye ekyaliyo kyali kitokota si kisaanikire. Mbagambye nti olw'olulangira lulimu akaboko katekagwa mbuloolo okuli David Wasajja omusajja omutoolo, Agnes Naabawiiki Naabaloga, Sarah Kafuuti, Sarah Kagere, kati ye Naabaloga Naabawiiki Lubuga omusimbu yafuuse ekitagasa mu Buganda. Kitya ono yeegase ne Nyanda Yosofeeri ate basanzeewo ddala Kabaka. Kati nze bwe nvaayo okwogera nfuuka ekizibu gye bali olw'ensonga bino benjo tosobola byogera ku TV wadde ku radio. Olina byogera mu social media ne basanga bibasanze ne banyiigire nga tebalina kyakkola. Ku mukolo ogwabadde ekibuli era gye tuzze nakubuuzizaayo nti ndaga abalangira ba Buganda bonna abambala emiragiro nga bazze ku mukolo babalebye okundeetera, wabula omwami ono mutaswala era yazza yambadde emiragiro gye David Wasajja ng'alaga nti baali balina kye balindirira. Ekyo si kyekikulu. Wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyabe muyambekkiriza. Nsuubira nti Katonda bw'awa obulamu n'abuwa Ssaabasajja Kabaka ayinza omulaga ku ddiba ly'abantu abo, ayinza omulaga ku mabiba g'abantu abo, kuba kati ategedde abantu be baani. Nkusaba yenda comrade Munnayuganda ng'obadde okyalinamu okubuusabuusa, nkusaba ekintu kino kiwoma obudde obutono. Ssaabasajja Kabaka waali ekifaananyi kye yali alina kyali kirala mu ntandikwa, kati ekifaananyi akifunye kigazi kinene nnyo, n'ekifaananyi kino akifunidde mu budde nga ye kennyini baali baagala mmuggyawo. Alina okusooka okukwata ekifaananyi kino kyetegereza n'okirongoosa. Olwenda ali mu bitundu nga 7 ku buli 100 okufuna ekifaananyi ekituufu eky'abantu babadde akolagana nabo ne baadiringa nabo. Naye tekibadde kyangu olw'ensonga ne gwabadde agamba nti kino kiri kitya amuddiza alipoota ndala okusinziira ku byo baagala okukola. Naye ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiruwa. Ffenna tukola ensobi ate ne tumala ne tutereeza era tugamba nti mu nkyamu mwe muva engolokofu. Mumpulirize bulungi, mu nkyamu mwe muva engolokofu. Njagala okitwale nti Ssaabasajja Kabaka takola mirimu, si mukozi, mulabirizi ng'akozesa obuyinza obwamuweebwa bajjajjaabe ne Katonda guluddene
atula gye tamanyi eyamu obukulembeze obwo yo mulimo gwe gwa nti gundi gendo namulirako kino gundi gendo namulirako kiri gindu gendo namulirako kiri era bwakuwa obuyinza obwo takwekengera takubuuza nti wakoze otya wabula abantu abo bogenza okutuusako obuweereza obwo bwe batandika okwogera bazza obaka ne balyoka basiima nti omusajja abadde akola kati bwebanga tebadde bakola bintu ebyo bw'obadde omusuubira n'ategeera ddi nga ne information temutuukako mutigamutuukako ng'abantu bonna be yali yeesiga bonna babatta okuli abamba w'ab'enkizo babatta kiki mutalaba nakugamba buli lwobanga state agent ng'akoze statement waba atudde manya nti ekintu kye twamukola kinene nnyo buli lwolaba state agent nga addamu statement manya nti kye mwakola kyali kinene nnyo ono omusajja omukiga eyakulira mu nnyindo buli lwabeera ku TV ayagala nnyo okunnumba nti nze muddemu naye simuddamu kati olwanjagalula statement gy'akoze nkunnyonnyola okwotegeere akatambi kano kaddakiika 3 ne seconds 36 ngenda kukwata mu bigambo bye nkunnyonnyola okwotegeera olwaleero nti olina omugaso wulira mpuuga naye Kyagulanyi babanga ali ku ggoolo ennene yali wadde ava mu butalotalo obwo butaliimu makulu babanga ali siriyasi yajja kujjako pulezidenti Museveni yamulabya kyekibuuzo okulaba yamulaba mpuuga nti waali yamulaba ayinza okuba nga tikubaga twamulabanga naye olabiko Kyagulanyi abuuza aliwa n'aluwa nga n'abuuza olabiko Kyagulanyi nga simulabye akati okufu bayite okulobuzaabuza ng'afuba naabo mpozi n'ekirala kinalabye olunaku lw'eggulo muyinza obuganda bwange obwo baagala omuntu abuyingira bwenyingira omusajja munyankole wa Kabaka kinalabye ejjo omulangira Nakibinge abadde mukambwe muko amanyi wali ebigambo by'Oluganda ebirumiramuko Kaisaayi Sindegeya Muhammad kitegeeza ki Kaisaayi mu Bayibuli kitegeeza ki Kaisaayi kigambo Kaisaali kitegeeza ki ebya Kaisaali Kabaka yagambye nti omukulembeze w'Abakaisaali abategeeza ki tekyabadde mukukakanya ebigambo bingi nnyo tubiraba naye nga tetubimanyi n'engeri gye basoosowazzaamu Kyagulanyi alina okufuna ekyokulabirako bamusoosowazza nnyo ekibuli era nina kinalabye oba nalabye bubi waliyo Obuganda obw'ekibuli n'olwayo n'Obuganda obw'emmeera nedda buli mukyamu Buganda ffenna waliwo Obuganda obw'ekibuli n'Obuganda obw'emmengo oyo ayogera musajja mukiga state agent era akolera sali musale ne gavumenti nti waliwo Obuganda obw'ekibuli n'Obuganda obw'emmengo tugenda mu maaso yoyo n'ekigambo Kaisaali tamanyi kye kivuunulwa mu njogere yaffe ya bulijjo ne mu Bibiliya era yeebuuza kitegeeza ki tugenda mu maaso njagala ompuliriza bulungi nnyo muli bumu tuli bumu kubanga owekitiibwa Nakibinge omwanya ekitiibwa mu Bwakabaka bwa Buganda mulangira naye gwe nalabye yasoosowaza nnyo NUP tukiza tugaana by'amaanyi mangi mu Buganda wano sabanga abakubeera Mmengo okusoosowaza okwo tumanyi Kyagulanyi waliwo ekintu ekyamukuba mu Buganda akizaagaane kyamukkakkanya alwana bulwanyi kukikomyawo era Nakibinge yamuwadde nnyo owekitiibwa Nakibinge yamuwadde nnyo amaanyi bakirumbuye ne babuyabuya banne baatyoboola baavuma Katikkiro wa Buganda ne bavuma Ssaabasajja Kabaka ne bamubanja
Ssaabasajja Kabaka n'asobola okukomawo awaka nga ne treatment oba oli awo tennabakola ki kuggwa olw'ababuyabuya abalumbuye n'abamufaanana naye NUP ekulemberwa Kyagulanyi Ssentamu omusajja wa Kabaka teyavaayo na ddoboozi lyamwanguka nga livumirira abavumi abo. All right. Kati okusookera ddala buno obubaka njala bukutuukeko mukulu Musinguzi Abitex. Njala okukobaza nnyo olw'okumpita omubuyabuya olw'ensonga nti Abaganda tugamba nti amamesa amangi tegeesimira bunnya ate gwe omu ku mamesa ago kubanga muli bangi ne temwasobola kwesimira bunnya. Nze omubuyabuya omu nasobola okuvaayo n'enkuba enduulu etakungula okutaasa empologoma ya Buganda. Ekyo njala okwebaza nga lugeti amamesa amangi tegeesimira bunnya mwe muli mamesa mangi temwasobola kwesimira bunnya. Nze erimesa erimu eribubuyabuya nasobola okuvaayo n'ensima ekinnya nensobola okutaasa Ssaabasajja Kabaka n'abo abanyambako. Ekyo njala okwebaza kubanga okubeera omubuyabuya naye ng'ate nsobola okukola ekintu ekigassa Obuganda kiba kirungi nnyo. Ekirala ogenze n'ogamba nti twabanja Ssaabasajja twavuma Katikkiro. Njala okusaba ekigambo kimu. Ekigambo okubuuza ekikulu tuli Buganda. Ekigambo kye bayita okubuuza tekivuma. Tekivuma. Omuntu wombuuza nti gundi ali luddawa aba tavumye. Njagala ondeetereyo vidiyo emu nga n'ekigambo eky'obuwemu oba ekigambo ekinene kye nali nvumyeko omukungu w'Emmengo yenna. Ekigambo ekiwemu luba ekivuma era kigenda kukola tekiriyo. Wabula ovuddemu n'ogamba nti ate simanyi babanja Ssaabasajja Kabaka ne bamutuusa n'omuddusayo gye yali agenze okufuna obujjanja ntabufuna natabumalaayo n'avaayo. Kati mukulu njala kutegeeza mu Buganda ffenna kitaffe ali omu ye Ssaabasajja Kabaka ye mukulembeze ow'enno n'ow'oku ntikko ffenna bwe tukkiririzaamu. Era tulanya tuva mu mpya zaffe mpaka ku busolya mu bajjajjaffe be batuyunga kwani ku Ssaabasajja Kabaka. Si bwe guli nti ye bwe gubanga bwe guli kitegeeza nze lumbuye mu Buganda sirina kyendi n'olw'ensonga sirina kyendi sisobola kuwaliriza muntu oyagenda kujjanjabwanga n'omusawo akimanyi nti omuntu alina okufuna eddagala ne treatment enavugwayo n'ogamba nti tunamu bantu batwamubanja n'ava nga tafuna treatment mbande ku ddaala ki nkubuuza nti ogende mubuyabuya nkubuuza nti ffe Abaganda tulanya okuva mu mpya mpaka ku bajjajjaffe abataka b'obusolya be batugatta ku Ssaabasajja Kabaka. Bwe baba batugattayo kitegeeza nze ndi wa wansi nnyo mu nfuga n'enjogera n'obukulembeze bw'Abaganda mu nkola eyo. Naye bwe mbanga nasobola okuwa omulanga ne gutaasa Ssaabasajja Kabaka mu buwaŋŋanguse. Kati Abitex kye bayita obuwaŋŋanguse tukimanyi. Nze wano wendi ndi buwaŋŋanguse gw'oli Kampala naye okyasabirizanga Kamuja ali ku malaalo. Ssaabasajja Kabaka baali bamuwaŋŋangusizza. Bwe mbanga nasobola nze omukopi nensobola okuba omulanga ogutakungula n'ennyambibwako Baganda bannange Abatoolo Abasoga n'abalala ne tuwaliriza abatamanya ŋŋamba okuli Mukama wa Nnyanda Esoferi ne Salimu Sale ne Mayiga okubajjisa Ssaabasajja Kabaka gye baali bamusibidde akisizeyo omukono mu ngalo. Kitegeeza gwe ku magezi g'olina okuddamu weyongereko ku ntegeera n'Oluganda olutegeere. Teri mulwadde asobola kuva mu ddwaliro kubanga bagambye nti mulwadde nnyo aveeyo. Nkakuddiramu mukawulire bulungi nnyo. Ebigambo bingi nnyo tubiraba naye nga tutubimanyi tusosobaza nnyo ekibuli era nyina kinalabye oba nalabye bubi waliyo Obuganda obw'ekibuli
n'olwayo n'oluganda ogw'emmeeme nedda oli mukyamu buganda ffenna muli bumu tuli bumu kubanga owekitiibwa Nakibinge omwanya ekitiibwa mu bwakabaka bwa Buganda mulangira naye gwe nalabye yasosowaza nnyo NUP tukize tuganebintu by'amaanyi mangi mu Buganda wano sabanga ekyo abe abakubeera Mmengo okusosowaza okwo tumanyi Kyagulanyi waliwo ekiddo kyamukuba mu Buganda. Bwe nabadde nkola program nabagambye ntya nabagambye amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi gwa 32 gaba kubeera mu Lubiri Mmengo Namirembe Lubaga oba mu Orthodox. Mayiga abadde agenda kukozesa omukolo ogwo okulangirira Mpuuga nti Buganda gwe wanzeeko ebbisu. Owulidde ono Simoolingi eyevulunga mwannyina bw'agambye nti basoosowazizza nnyo Kyagulanyi singa omukolo gwabadde gwe Mmengo baali basobola omusoosowaza okozesa obwongo bulungi ng'otegeera omanyinze ebigabo bino bikwata bulungi nnyo zoni bw'ojja nanvu masooka nebitulenga onvumye onfaananya kyenvumye nti nedda simba wakati kanziremu nkwate mu kigambo ekyo katono njagala osooka oli omukolo singa omukolo gwabadde Mmengo bandibadde bamusoosowaza byebigabo byenjagala owulire nti singa omukolo gwabadde Mmengo bandibadde bamusoosowaza kyenjagala osooka olimu nga tetunagenda wali walala kansubire nti waliwo empoozi nze weewo sabanga abakubeera Mmengo okusosowaza okwo tumanyi Kyagulanyi waliwo ekiddo kyamukuba mu Buganda akizagaane kyamukakkanyamu. Abakubeera Mmengo okusoosowaza okwo tekwandibaddewo. Kansooke mbagamba olwaleero under Museveni's influence and his control, all of blogs on the mainstream media, radio, TV, addition by YouTubers, buli statement jibakolanga defending the government, it is well recorded, documented by the state. Buli statement yefuluma kuba radio presenters kuba TV presenter oba kwa YouTuber statement baziba wandiikira ne bazikola nga baziba wadde kitwale buli statement Abitex jakoze muno video zonna ziba zimaze okuwandiikibwa ngira zigenda kwogerwa nga bwe zina okubeera tebakulya ssente. Ekirala Senkubuge ne musirimu ne full figure tebajja ku TV okwo nga bazze kwogera biri mu mawulire bituufu baze kwogera state bintu bye bawadde kuvunza ndozo kitegedde bulungi nnyo. Ekintu ky'okununula Ssaabasajja Kabaka omujje Namibia kyaluma Museveni, kyaluma Sale, kyaluma Mayiga. Ono byayogedde bye mbadde mutegedde. Bemba mwagala okutegeera nti information gyembawa nti bano abasajja bajja basomye script zaabwe. Wano ngenda kwongerako Naraiso statement gye yakoze jo ng'ali ku BBS. Bwe yagambidde nti Kampala bajjewo okulonda. Ladies and gentlemen, buli statement ono General Proscovia Naraiso yagamba Salimu Salere Museveni teri agenda boogera bintu bino kubanga basinga obungi tebaali mu nsiko, ba TV president na radio president tebaali mu nsiko. Nze nsobola okubyogera nga mbyagala. Kati bwajja n'agamba nti okulonda mu Kampala bakugjewo mu kalwa kawedde aka 2021 obulu bw'e Kampala Ntebe Wakiso Mukono tebabusoma, babusoma Wandikano tebabusoma. Era Kyagulanyi bamukiza okuba kampeyini mu Ntebe mu Kampala. Wandikano tebabusoma. Babusoma.
babusoma tebabusoma katono bwagamba nti tebakiriza okulonda mu Kampala eyo statement yabadde agitege it's a reported speech or it's a reported statement and it is going to happen ulira ngabo ulya badalinga ngama Kampala malisoze ne tubanning okulonda etumalo gitereza then tuloka tuddamu ebyokulonda bakote ina mtesola jiwangula oba kwatu wekisa no kubanga kati wane kiri mu Kampala bogamba nti okolo omwala guno abantu banabyabufuzi ekyako bakeera simanya baki babadde batuula kuno kakati mugenda kubateekawa bogamba nti bano bave ku nguudo nti kakati abantu abo balonzi baffe kati okutereza ekibuga okola amakubo okujja abantu ku nguudo abaonoona ebimuli tugambe nti emyaka 5 teri kulonda gavumenti yetwala bamala okulongoosa deni mukomyewo okulonda Abaganda tugamba enviri enzirugavu zezikolera envi. Proscovia Nareso. Omutwe gwo gwaliko enviri enzirugavu sibwe kiri? Kati gwafuuka mweru. Enviri zaafu kitegeeza kala eri yali ekuyamba okutegeera ng'enviri zo zikyali nzirugavu yaggwamu. Kati tokyalina magezi. Olw'ensonga fenga ffe abaalimako bw'olima ekikajjo ne kituuka okuleeta oluyange kifuna omuwulenge ekikajjo kyonna kasita kimulisa ne kireeta oluyange waggulu mu nnyingo zaakyo automatically kifuna omuwulenge kiba kitegeeza nti kiri open kimaze okukula kiyiseemu bwe kito kati enviiri zo wolinga zikyali nzirugavu wali otegeera kasita zaapuku nga zifuuka enjeru kitegeza kale eri yali ekuuma obwongo bwono okutegeera yapunguuka mu bufunze kati wayengera wapunguuka walina enviri enzirugavu era ali olizoninga bwe kasita enviri zaafuuka njeru okutegeeza nti ekikajjo kyonna kasita kimulisa ne kireeta oluyange waggulu mu nnyingo zaakyo kyonna ng'ekikajjo kifuuka mu wulenge abatalimangako zino ensonga z'okulima muziveemu kubanga mbabuli ekituufu ekikajjo kasita kimulisa ne kireeta oluyange eno yonna gye kiva kifuuka mu wulenge kati noono enviri ezaali enzirugavu yali akyazina yali ategeera kasita zaafuuka enjeru kala neevamu neefuuka ya white yafuuka mu wulenge ate n'ekyo ng'okivuddeko tosobola kulwanyisa butonde bubiri you can't manage. Of course akamu kajja kugamba nti nze kati kino kiri ki kale kamanga nti kino kiri bwe kiti so you are there confused yourself, you are confusing yourself. The she says this, the he says this, so which is which? Ero jja kwogera bino naka akulimu agamba why tukole kino sekaga tukole kino kanosigala wakati seka naka seka mpulirizaani ng'olya mpulize kaseka ke kangamba wampulize kanaka ke kangamba kati nakaseka oli kuba tolinaako kantu katuufu kakubeza mu bulamu twogenda kuba bongo otegeere so mukazi gwe tereera olina obuzibu ku shinehi tomanya ani akuwa magezi hiya akuwa magezi oba shiya akuwa magezi ke kanaka ne kaseka kati kuseeka bw'aba agenda kwogera naawe nga naaka aleekaana naaka aba agenda kwogera nga seeka aleekaana kati obeera oba naffe tetumanya ani ayogera mutuufu oba otudde mu studio hiya ayogera oba shi ayogera sekatawa yayogera oba nakimbugwe yayogera ku bantu abiri abo bonna boolina mubiri gwani ayogera kati mukulu weetereeze tuleke nakino ensi njagala ekitegeere ekikutambuza n'ennyanja y'esofeeri mu nnyonyi buli kaseera ng'era oyimirira wakati ng'omuzindaalo gwa disco abantu bakimanyi nti oli mukongozi wa nnyanja y'esofeeri. Ladies and gentlemen, omukyalo ono y'omu ku bakongojja Museveni era amukongojjako empewo ate naye empewo zaazitereka muwala we oli owadweya ali ku luguudo luli
ompulya bulungi nnyo oli omwana gwe yateekamu ebintu bye gwabyewolako najja n'akola ki n'akongojja Museveni ono emu ku basawo ba Museveni kino mbadde temukimaliro kankibagambe nalweyiso genda mpola ffe tuli banyiivu nnyo kuba twakwa bintu by'ekisiro kati program buli mulange Mengo kansooke ngikomye wano tugendeko eno mu byobufuzi katono nnyo ngenda kukozesa eddakiika 10 n'okuyita strike machine atunnyonnyole ebintu biri mambuka simanyi bana bamufunya alright nakola video mwezi oguwedde nembagamba nti mu criminaliza NRM nembagamba under the influence of 50-year master plan Museveni n'abaana be ne b'abaana baabwe bayingidde politics era b'okipayize Buganda 60% nembagamba nti Buganda aba NRM bonna basinga obungi mu Buganda Banyarwanda ate baana ba family za Museveni bakyalibe nakola analysis eyo eyaliwo jukira nga nkola analysis ogenti saagikola omanyi no TV zaako zibeera kuno nga basirise ne bajjamu information yange ne bagikozesa ku TV ze bagamba koza analysis njagala odete video yonna ku TV za Uganda nga zikola ku analysis je nakola nga NRM azo okulonda nembo analysis balaga nti NRM edeployinze Banyarwanda bokka mu Buganda era ebatutte bifo ya NRM bagenda okwesiba mu Buganda bagamba nti baki Banyarwanda nga muwakana kambaza nyire kadakika nyazo ka oniyadde kaddo mukasa nga aba NRM mwakyayi Buganda ekyenkanidde mwagenze mu primaries zammwe bemwawadde kaadi mu bitundu bya Buganda ebisinga bonna bambuze gye bava kankuwe constituency olabe bemwataddeyo okununula constituency za Buganda oziddiza Museveni bemwatuuse ekiboga abaana aba Nuupu gye balina omukyala yaani Christine Kaya nakimwero mwe mwataddeyo Desire Muhooza muwala wa Genocide Musale njagala omanye gy'ava ne mujja wane Wakiso okwetoola Kampala mwataddewo ka Yesu Nankunda Mwakiso mujjudde n'amasiro ga Buganda mangi bwe mwaze wane Makindye East bwe mwayina John Simbwa tera okuba naye wano mwataddeyo Doreen Keita Kagabi munoonya Buganda giddiza Museveni bwe mwagenze Kyaddondo East okulwanyisa Ssemujju Nganda mwataddeyo Christopher Karemwa ne muvaawo ewa muto wange Entebbe mwamutaddeko eyo Entebbe municipality Najjemba temwamukkiriza muwa kaadi kuzza Buganda eri Museveni mwataddewo oyo Shaka Stephen Gashaya nekubwa meya bwe mwazze nkyali ku parliamentary level gye baali balwanira bwe mwazze e Lubaga North wa Lubaga mwemuli wetutudde wano kyekitebe kya Buganda mwemuli amasiro amakulu aga Buganda ne bwe tugenda mu kusinza Lutikko mweziri ezake Orthodox kanisa ne bosembera wano ku Lubaga bwe tugigatta wamu mwemuli ekereziya mwe bogenda wonna mwataddeyo Singi Paminda yetaziike byamasiro tebimukwatako bookyaboki ne bayiwa evvu mu nnyanja ebyokusinza zino Lutikko zemadde njogako Bahindu Buhindu enkira kati gwe mwagenza okola kinvuli ngamba nti Buganda mwagikyayo Muganda waikawooza kati awo sagala tuweewo nzize mbagamba ebigambo bino nga mulowooza nsaaga we are under occupation which occupation is in the disguise of okwebuzaabuza ninga it is in making
abaana baabwe bazze beesimbye before taking over Buganda olwo Abaganda bakujjira ddala mu politics. Abaganda babajjira ddala mu politics. Kituuka ekiseera nga mu Buganda wakyali muntu asobola okwesiba mu Buganda nga waali nowhere. They are zeroing out all of Baganda out of politics. Out totally, they are zeroing out totally Baganda out of politics in Buganda. Here's one question. Can a Muganda leave Uganda and go and stand anywhere in the part of Uganda and win an election? It is impossible. Tekisoboka. Why in Uganda? Buli kimu twakireka kiggule. Tetulina we twaggala. Abangereza basobola okuwa obutuuze bwabwe ne bakulayiza n'ofuuka Omungereza. Waliwo otuuka nga waggale. Olaba ezengalo z'ekuteddola nga waliwo ewaggale. Canada osobola okufuna obutuuze bakuwa empapula zaabwe. Waliwo otuuka nga waggale. Mu America bakuwa empapula ze buli kimu n'okikola. Waliwo otuuka nga waggale. Ne mu Europe basobola okuwa empapula zaabwe. Waliwo otuuka ng'olina limit w'okoma. Mu Buganda buli wamu twaleka waggale. Tulina obudde obuggala ewamu oba nedda. Tulina obudde obusobola okuggalako ewamu? That is my question. Do we still have some time to cross some doors to save Buganda, politically, socially, economically, or not? If we leave all those doors open, Buganda is finished. Singa tuleka nga tetulina nzigale, Buganda ewedde. Economically, politically, socially, Buganda is going to be finished. Obudde weebuli, ani agenda okikola? Ani agenda okikola? Kati Damuli agenza okulaba nga aswala nnyo okujja mu ghetto nga kati basindisa abasajja ba Museveni. Imagine no sindika omuntu nga Munyarwanda ajja yogere ne bazzukulu bannambi bemwasiranya mu ghetto nga mbasubiza project. Omunyarwanda ajja mu ghetto za Buganda gye mwabasiranyiza obasomere ziddiwe saazi nga bagenda mu kulonda. Kaka na katambi. Kuliwamu Esooka kya byonna nabagambye nti omukulembeze w'eggwanga abamanyi akusala ate yantumye nti ebibaluma byonna mukole ki migwe mutuuseeko leero. Muganda wange ayogedde ku nsonga emu n'agamba nti emirimu esookerwako emingi ffe tegyekozeseza oba tuffe tugiteekako. Kati muzeeyi bw'anaakwata ssente nazitera mu sako tunafuna kawoshini beka bana wageto abantu bajja kujja tujja kufuna sente kafa. Amen. Tubanja ntebe kiri kimutoka tubafunire ebifo tuteke ku ofinbe babetu yiso bagere bakolere ki njaba bavuga boda boda tumanyi bali bameka na boda boda bakolere bafuna bitini kati ekyo kigenda kuvaawa mu kulembeze kati ensonga etandikirwako kati yetutade kwa amaaso n'essira omukulembeze mbuda bwongerasa omukulembeze obw'omu kitundu ekyageto kitubeera mu geto yonna we basingisa Omunyarwanda ajje mu geto za Buganda annyonnyole Abaganda be baayavuwaza be baagaana okusoma abatasobola kufuna mirimu abannyonnyole projekiti za Museveni eza geto.
awo tuvuddewo mpozi bagambye amawulire gava ku Kulumbuye Broadcasting Service Uganda ne ko gafuna TV za Uganda okay rwanda lwakumeka lwakutaano ya ne mbagamba nti Museveni ne banne bagenda kweddiza amamboka ga Uganda boba wulidde speech ya president ngali Canada abadde nga akiddinganya n'akugamba nti Museveni toteesa naye nakkiriziganya n'endagano gye mukkiriziganyizaako nchiddamu president buyadde Canada yayogedde ebigambo n'agamba sobola kuteesa na Museveni kuba Museveni toteesa naye bw'omugamba kino akola kirala abasajja bomambuka bagezaako nnyo okulwana okugoba Abanyarwanda era baga nti Abanyarwanda batambudde Abanyarwanda batambula badda mu bitundu birala by'amambuka nde this guys wane balaga nti bazivuga bazireeta mu Buganda kumbi bali bazanya kanyeebwa kati we twogerera omanyi kye baakoze kulwokutana baso nabagambi ngenda okuva ku information nino nga mazo gita mugenda gira ku TV za Uganda oba ku radio olwavudde ku live ya kulwokutana waiso esaba za sondo no information je mbagambi efulumye this is NTV ono sinze oyo sinze ngesoma wait before nga sinagisoma Nebagamba hidesmen from Cameroon and Central African Republic were evicted from Yumbe district. Hidesmen from Cameroon and Central African Republic, they are evicted in Yumbe district. Njagala okwate Cameroon ye. Obuuza musajja asobola otya okuva n'ente Cameroon najja n'atuuka e Yumbe district. Oba olinava mu Central African Republic. Ngajja atambuza eggala lye alituuse e Yumbe. Awo Museveni kye yagadde okukola yaddidde abalaalo be ne basigalayo. Bwe basigalayo ne bafuna akakodyo nti bagambe nti abalaalo bavudde mu bitundu bire bya Africa bazze kusetulinga mu Northern Uganda nakibanyonyodde. Nga baakikoze be bajje ne b'emagye n'Abanyarwanda abalina ente mu Uganda. Nga akakodyo si kaakuva mu ki? Mu Northern Uganda ekyo nakibagambye era naye kibanyonyo mbagamba nti bagenda teekawo ne kafyu nga kafyu ejja kutegeeza nti kafyu ng'ente baga nti endwadde zirwadde kalusu n'ebirwadde ebirala bagambe nti tekyali kisolo kyonna kitambula kuvaayo kudda mu kitundu kyonna ekya Uganda abalalo basigaleyo nakibagambye NTV n'ekifulumya nga mazo kibagamba buli lwenfulumya information wano kiba kitegeeza nti TV speaking information wano eno yabadde video Baganda baffe bonna abava mu mambuka ga Uganda mu West Nile nti mwenvira wano oba already gafulumye edda abasajja abanene mu gavumenti ne mu State House be bannannyini nte zonna eziri mu Northern Uganda abalaalo just babayambako buyambi kuuma nte zaabwe Gana mawulire gemba wamuyinza okugalaba nti ku NTV oba ku monitor oba ku Bukede oba ne ku BBS gayinza okuba gafulumye gayinza okuba tegannafuluma oba nga gafulumye temwewuunya okulaba nti waliwo abalaalo abavudde e Cameroon ne Ethiopia bayingidde Uganda nkiddamu temwewuunya okulaba nti waliwo abalaalo bavudde Ethiopia ne Cameroon n'endala ensi mu West Africa bwe bazze bagoba ente okuva mu mambuka ga Africa bakkiridde batuuse mu Northern Uganda gye bagenda okubeera n'ente zaabwe era temwewuunya gabagambye nti waliwo ekirwadde ky'ente ekigudde mu Northern Uganda ne bataddewo kalantiini movement ya nte ekirwadde ekyo yegenda okubeera empingu esiba abalaalo okubeera mu Northern Uganda nga tewali nte etambula. Do you copy that? Awo sikuzaako mba nkuvuddeko sikuzaako mba nkuvuddeko kati gwalinda aga amawulire ge Uganda ojja kuba bulungi tofaayo. Alinda amawulire ge Uganda ojja kuba bulungi tofaayo. Yes, comrade. Yes, comrade, how are you? I'm okay, how are you? I'm okay. I'm very sorry I had a lot of information to pass to the Ugandans right now. We are going to use almost 25 minutes, then we shall add on Wednesday if God wishes.
It's okay. So now you can tell Ugandans exactly what is taking place in that part of the country. Use the 25 minutes which are remaining right now. I will talk mostly in Uganda. Okay, no problem. I understand very well what I am going to be discussing right now. I'll try my best, though my Luganda is broken. Yeah, can you increase your volume, please? Increase your volume. Yeah, I will talk in Luganda. Are you getting me? Yeah, you are getting you. Yeah, comrade is a mpuro busungu msazino kujogera. Walo tusanide okwetegekera olutalo lw'amaanyi nnyo olutalo luzeeka olutalo omufuzi w'amatwale amapya okimanya abo globalists abo these foreigners and all those chegera ate eno ku nsonga z'entaka now abo balina ba agenti buli wamu mu kitongole ekiramuzi ebyokwerinda naye nja kusindikira evidence nja kutandikira ne evidence kano nja kutandika ne ono gaye buno kigaye guno nikusindikira kipaani ekigaye kano kiri very very important abana Uganda balina kutegeera how this people. I will share a photo. I will talk about him as we show these comrades this photo of this particular guy, this one here. Oyo, Oyo boy. Okay. You know, Guno guy in 2017, in early 2001, yeah, in Mubende. If you go to YouTube, Ononyeka documentary, it was done by DW. It's called Uganda Coffee Plantation and the Bitter Taste of a Vision. It happened in 2001. Abasirikale aba UPDF, Museveni yasindikira abasirikale ne UPDF mu Mubende. Abasajja bakuba abantu. Bayokya manyumba, batemye ebinte n'ebijambia. Bakoze ebyekisiru bingi nnyo. But no mainstream media in Uganda talked about it. Not even NBS, that of King Karisa or whatever, NTV, but it was a foreign media company. Can you imagine? It was DW from Germany that came and documented about this guy here. Boy, boy, Oyumusaja. Yeah. Is it 2,000 acres of land? UPDF beat people and removed the land and evicted these people here from these nationals, locals from their land, and gave the land to this very same guy to do coffee plantation in Mubende. These things are documented. It's not something like that. Like I'm talking. Abagoba bagenze mukoti okufuna gundi obwenkanya ngate bafuna abamu bafude oba balalo. Oshigera yika 10,000 muganda wange yika 10,000 oyo muzungu bangwadde yika 10,000 yentaka mu Uganda soko njakutandika njakala kubuze kasina kugenda maaso fenga bana Uganda usobola funa entaka wetu mu wabazungu tosobola you can't baki bazungu balonda nti basobola kujja mu Uganda bafuna entaka zakano yika 10,000 ng'abasirikale bakuba abantu kakati musazino they are guarding that farm. UPDF is the one guarding that farm. Coffee in Mubende. Aliku Simba Kofi, aba UPDF balikumwa security. Why is it that we Ugandans cannot go and get land in Ukraine or in Germany? 2,000 acres of land. Ika inkumi bili. Tetusola funa ika inkumi bili mu Germany. Aba Germany basola babaloza nti basola mu kuja mu Uganda bafuna entaka bweto. Netilala walo chikae kano. Ono Bamita Francis Gimara. Nyakala kuno you share this man's photo sajat awundo abantu bategere. Nginabaga bundi wali ba agent banji wingi nyo ku northern Uganda. Izindi kujja mu northern Uganda musazino. Kunsonga ebyo ngenda maso kano chigaye. Kangu sindikira jefana ye. Gaye yaje mu inbox yange. Yagamba bundi bulunaku izi nawandi izi mugano ngizisobola sikola propaganda. Is a nyogera that when something has happened, when somebody has done something wrong, is a nyogera kusongevyo. Orawa guy ono, Bamita Francis Gimara, Musazi na akola ne alichia passion wa tribino wa PPDA mu Uganda. Oyo boy, his signatures are all over documents of land grabbing. You know, he's the chief legal expertise of the criminal cabal of land grabbers in northern Uganda.
muli kintu kimu kutuuka ku nsonga z'entaka ofuna boy ali very famous. Now guy yaji mu inbox ya olowooza omulabe ekigaye look at laba mutwe gulinga ogwenvunza eya albino. Okimanyi ogwenvunza ya albino? Wait a minute. Envunza albino yeruwa? Ogwenvunza eya albino oyo guy kufaanana ogwenvunza eya albino. Olowooza nti asobola kunzoga boy yaji mu inbox yange ali kuntiisatiisa boy ajja kuntwala mu kooti ize ndikutanishinga erinnya lye ize namubuuza nti gwe ssebo ebyo byasharinge mu social media ebintu byatupuli oba ebiri bwa bituufu ngagamba neddaaki si byatupuli oba naye omusango guyisibwa ize namugamba muno owindolo kangaroo court ya windolo guyisibwa omusango ye justice oba ya criminals abodali involved ku nsonga ebyo gali kuntiisa mu WhatsApp inbox yange. Not on that, even I had some fake lawyers who have even not won a court case on chicken theft in Uganda. They've not even won. Fake lawyers. Yeah, aba airinga baje mu inbox yange is in mu social media mu Twitter strike machine ne mu Facebook mu strike machine bali kugamu bali kusharing fake issues ochegera nababuza buniti ize nikubabuza ensonga kimu ku nsonga eno ebyansharing mu social media bili bitantupuli oba bili bya bituufu instead of I'm tarnishing your name I have not tarnished your name if you share something that is authentic, that is a public document. Oshegera. No mulala. Is it Nikubalagera? Then I will go to some few individuals. No, never lala. Walu Gaekano. Nyako Sinigra Chifana Chikaekano. Alipamita General Demawan. Let me tell you one thing. In northern Uganda, Burunakuruzi, if you hear any issue of land grab, this man is involved. In any land grab that happens in northern Uganda, Onogai, Arimaso, Muganda Warimavega. This one with the huge stomach. Yes, I'm coming to talk about him. I'm coming to talk about Bamita General Chasu Temawan. Oyo Mavega Muganda way, Katayamba de Gundi Kako. Now, Oyukai. Tunulira olubuto oyinza okuloza nti omugaga naye nga lujjudde ne omusulo ne ensowera oshegera let me tell you one thing. This man, I want to tell you something very simple about this guy here. He has 13, the one that we know, 13 wives. He has 13 wives that he has married. This elephant looking is having 13 wives. 13 wives. This elephant looking, he has 13 wives. Yes. No, he has 13 wives. This guy here, let me tell you how this guy works. Ever since he has 3 strategies of land grabbing in northern Uganda these days. He either comes and then marries one of the daughters of the owners of the land, or maybe the widow. He has been even the wife of Lukeki right now. Wait, hold on. He took over General Kechi's wife. Yes, Lokechi's wife. Guy Olunakuruzi alikuvugisa kikazi. That one is sidekick. Wale umulala ojukira wale guy bamita Major General Julius Oketa. Yafude. Uyu guy alikuvugisa mukazi wa the late Julius Oketa. Uyo muntu omu ga ayafude galele sema bege entaka. Guy again. Abakazi banji nyo. Kati Musazi, the land of Paul Lokechi, the farmland of Paul Lokechi in Waya district is gone. Gali ugabuni ye yafunye bi papula even yo chora one guy bamita chora. He was the one that I announced on radio Uganda when Crooked Museveni took over power in 1986. It's called retired Colonel Walter Chora. When that guy died, this man went after his wife. He went and evicted the children of retired Colonel Walter Chora out of their homes. He took over the land. He took even the combined harvests that Ochora had bought and put in his farm. His work is just to grab land. Now there are abachifensi balala. Nikuba sindikira ebifana byawe. Studiba bali bangi nyo mu northern Uganda. Bano babibiri. Esonga oyo bali ba Ukrainian, abo bali ba Ukrainian. Esoka
Esoka oyo bamuyita gundi Alexander is it Smain? Smian, something like that. Then there is this one here, Okubili, Bamita Gundi, Chekovac, is it Maxim? All the Ukraine, they can lose. Ukraine, Arena, Ujimani, Garine, Takasais, Mekam, Northern Uganda. No. Musazi, no? Gui Arina, Ujisaja Arina, Ekumi Sato, Mubikumi Musambu, Yentaka. They belonging to the late Irina Oriema, the former inspector, the first black inspector general of police in Uganda. It was this same general that would tell ne abodo, ne only dolo, ne this guy called Gimara Francis, that forged documents and manipulated things and have snatched this land here. But by our side, can you imagine this Ukrainian right now has soldiers, he has UPDF officers. Now, all these farm assets, products, are being transported by vehicles with number plates of Ministry of Agriculture. Can you imagine? Ministry of Agriculture in Uganda, which should have been supporting Ugandans, are the ones now feeding this man's produce, Ukrainian produce. Yes, how did it start? I will go to the issue of Tuarant shortly. But whenever this people grab land, these people turn government land. This one was published. I've sent you this one here. This one was published by the New Vision. Would you like it? Let me have a look at it. Yes. This one here. Can you imagine they're turning a government farm into a marijuana garden? Me, I told you these people are the ones that do drugs. Utafiri is farming marijuana in the government land. And Ngalabu was a Chisaja Yogena when we were eating grass in the bush were you there? So we did Abuza land to wait you. Government is saying it wants land. Now you are the ones now, they're the ones now snatching government land and planting marijuana. Which means Bariku Kusimba and Jaga. Government imetaka ya government. Now, yesterday, some crooked Mwozi, this is son of General Kawunyemu, this Kawunyemu, General Kawunyemu, did post some very weird, he shared a tweet from the Ministry of Defense and veterans of Ministry from UPDF. It was published yesterday. Now, in this tweet here, the Kagusine Kabalokano. I want to tell you one thing, man. Let me tell you to Urunakus the Puro Busungu in Funaka Kusima Matame about Nemikonde, Obakusama Vina, Simani Chichis in Naku Kola Kunsong give you. I think Murio Mundo wants about Kuka, so Kabalokan. Operation Harmony. UPDF grants grace period for produce harvest in a Tuaraj. How did this Tuaraj come? First of all, let me tell you one thing. When we were sent to displacement camps, Museveni Agambu mu Uganda, mu displacement camps. These people took advantage of our time in the camps and went and did plotting. They mapped the lands in Acholi. They know where minerals are, which wait a minute. During the Kony War or before after Kony War? During the Kony War. That's what they did. They were busy plotting land in Acholi subregion. We were in displacement camps, dying of hunger. So that means that the Kony War was well planned to take over the land from the people from the northern part of the country. So that was their plan. Museveni is Kony. He's a terrorist. Have you not seen what they did in Ituri, Democratic Republic of Congo? We are paying 835 billion shillings this financial year for the atrocities that this very same tax did. The Utafires, the Musevenis, Kaiworas. You see the Muntus, the Tumukundes that they did in Congo. Can you imagine? We were not even, some of us were not even born. Like me, I was not even yet born. But these people committed crimes, and now they're paying for. They're going to pay for the atrocities that these people committed using our taxpayers' money. So it's so that's the same tactic they used during the 1980 war, whereby Museveni was in Rio Triangle fighting. The same time, after winning any area, they demarcate that land. So it's the same tactic they use in the northern part of Uganda during Kony War. They were busy fighting, others they were demarcating that land.
very well. Oh, continue. They were flying over the skies to plot the land. They know where minerals are these days, all of them. Oh. They know. Now, that's what they did. And you see, they say there are square miles of land in Acholi. Is it 6,000 acres of the late in Riama? If we are, is it what all these lands and all those stuff? Is it in Aquaranga and also? This land here, I like that because you know when we Acholi. Fetulima to kusi to simba like edible food, but we also had cows, herds of cattle. Like my grandfather, like my grandfather had like around 3,800 cattle, but they were all stolen. Museveni went and gave guns to Karamojong when his wife Matama was the minister for Karamoja affairs. This people came and stole all the cattle from Acholi sub-region. They stole all the cattle and they are still living key. Where did the Karamojongs get guns? They went and did atrocities. Now they are trying to remove guns from the Karamojong, but they cannot get the guns back. Now Karamojongs came and the cattle wrestlers came and stole the cows. Now the lands have remained vast. That's why you see these lands have remained like that. Not that these lands do not have owners. People were killed. Abasaja bano batenya abantu mwachuli. Ugenda mu Buchoro, over 3,800 people were killed and buried in Buchoro. Kona Kilak, you find more than over 1,700 people were killed and burned in Kona Kilak. The same thing they did in where they burn people in wagons of trains. Yeah? The same people do in some places in Papo. You were killed, the whole village was killed. But 10 years ago, mu village maybe Gambia, they had to go and look for people from nearby villages who come and help in burying dead people. But 10 years ago, Abana, Abasaja, Bakade, Abawala, Abakazi, Abawala, and now Abawala, they first slept to abuse those girls sexually, then they kill them. That's what these NRA guys did, by the way. Now, kati musanzi mwacholi sabito tulina ebizibu bingi nnyo. Fe tulina ababaka like antandike ne cultural institution. Musanzi no ngamwe mu Buganda mwe mulina kabaka. Kikekyo. Yeah. Fe mu Northern Uganda fe tulina ekigindu fe tuyita la Wirudi. The paramount chief doing very many roadies, Muklan, Mulichikana, Wellwood road. Now, roadie like is there around 80, 80 something plus roadie. Now, Katimusas, Abasaja Bavidi, what would you guy Bamita or Nende Vidachana, Bamita Bunari, paramount chief, actually. O you guy, Alina, Omunyarwanda, Muburie, Mubedroom ye, Animukaziwe. Mwachuli tradition bagamundi ruoti talina kumaringa kufuna mukazi wawero alina kufuna mucholi gabere mukazi we kulwacha agenza afune munyarwanda ali mukazi we busazi. Now what are some cultural rights that needs to be practiced but tebasobola kukola because we tulina munyarwanda mu buliri ya ruoti. Now we are in 40+ roadies then wala mulala bamita gundi Pierre Santos. Now, Pierre Santos Agamuni ye also ali what wacholi, ali paramount chief wacholi, ali na 30+ road. Now Pierre Santos, muwala wa Pierre Santos, ali mukazi wa mwana wa Rwagana Rugunda. Sao yona Rwagana Mukunda ali Rugunda ali mwatiaka. Ayagale takabali ne tak mu Rwagana Rugunda ali na famu wali. Ojamo mugudi. Musazi ruli tebasobola kuyogera ku nsonga bikwato ku muntu wa wansi. Muzi bayagala kubaye ntaka mu Atwaranch yona yenyini 20 square miles of land bayagala kubaye yona ejoba kubya abantu bayocha manyuma leka nkulagire walaka video kano bansindikide abantu bali kukaba uchigera but what tasobola kuyogera ku nsonga eyo because bali kurwana among themselves bali fituli divide tumanyi ani ku followinga no ja ku nsonga ezababaka. Hello? Yes, I'm hearing you, please. Like for instance, like usini kirikano eya bali wori gola we chichi abantu bali kuyita mu wacholi sabi jono nakuruzi
abantu bali kukaaba tebamanyi wakugenda ani kuwulira ensonga zaabwe so that they can fight for them. Now, fwe tujja ku nsonga za bikwata ku gundi like ababaka wa parliament. Tulina ababaka wa parliament like around 21 around 20 to 21 ababaka wa parliament. Now, this ababaka wa parliament balina ku amplifying the issues. You first see what is happening in a Chwa. They went and beat people. The soldiers are even raping young girls these days. UPDF officers, by the way. I'm sending you videos. They reported to one to I'm sending the video. Amarudi kukaba tebamanyi wakugenda you go okenda mu court go yagala kufuna justice ka justice to be funa. Now we have the chief justice of Uganda is coming from northern Uganda babita Winnie Tony omanyi guy the Winnie Doti. I know Winnie Doti. Yes, why which guy tulina minister of justice and constitutional affairs oyo guy afana na pumpkin. Tebali kuyogera ku nsonga ni musima likubaye ntaka basiri se yona ababaka wa parliament bali divided mu Machuli Savage. We have like around 4 chairpersons of Machuli parliamentary group. Like they are divided into more than 4 groups. Mapende onakuzi wale ababaka wa parliament fe tuyita kunde awayonka okubina bayira atamunya Machuli onakuzi mu social media platform yona ne mu radio station fe tubayita kunde tuyita ababaka abo kunde achamunya abayonka okubina owasi chizepa iyo vitu abuge mutu abayita byeto in campaigns everywhere that is their names Mapinduzi Ujara Martin Mapinduzi ujukira gayo abadali munupu yakezi independent lele yaje mu NRM kadali kugudi now wale ya pia kalu wagunde wa oligaye Boswick kuyita mu NRM primaries wale chigaye mulala bamita Akol Anthony awo chipesi byona ate abasajja bakola na PLU dibasobola kuyogera ku nsonga bikwata ku munda wansi ku nsonga z'ettaka basi tise yona. Now is there kusindikide video kano jirabi. Yeah, I've seen the video, but the time is up right now. I think we shall add on this on Wednesday at exactly 8 p.m. East African Standard Time. We can call it a day right now. Thank you very much, my brother. It's okay, bro. Okay, thank you very much. See you. All right. Ensonga muziwulidde ezo mabuka ga Uganda tujja ziddamu ku lunaku olwokusatu. Ngenda sembyo nakano mu dakiika 2 ezisembayo. Ekitongole ekya Kampala Capital City Authority ekya Kampala kitegeezezza bwe kiti. Kigambye kansoke kasome mu 40 nkadde mu Luganda kigambye nti if you own a structure in Kampala that was never approved nti bwoba ng'oline ekizimbe kyonna oba ennyumba yonna mu Kampala ng'ennyumba eno teyakkirizibwa kitongole kya Kampala Capital City Authority ogizimba. Ulira bino. You have until 15th of August 2025 to submit your as-built plan. Nti bw'obanga bakuwadde okuva olwaliro mpaka nga 15 omwezi ogw'omunaana guno gwe tuli 2025 okussaayo ebiwandiiko ebyo ebiraga plan yo nga bwe wagifuna mu KCCA. Bakugambye KCCA will fast track approvals for submission made by the deadline day. Nti ekitongole kya KCCA kijja genda maaso okutunuulira n'okugoberera mwenna abaafuna okukkirizibwa okuzimba nga ennaku ezisabiddwa oba eziteereddwawo tezinnaggwako ewasembayo. After this date, you risk prosecution, building closer, heavy fine or imprisonment. Bakugambye nti ennaku zisinga ziggwayo ze bakuteereddewo nga tokoze kye bakusabye ojja kubanga oyolekedde okusibibwa oba ekizimbe ky'okumenyebwa oba okusasula engassi ey'essente empitirivu. Ompulira bulungi nnyo. Nekayogera nekagamba engage in any qualified architecture, submit your plans promptly. Ne bagamba nti mugezeeko nnyo okwenyigira okufuna abantu abatuufu abamanyi okuba plan n'okuziteeka gye zirina okugenda zisobole okubanga zituukirizibwa. Kati
bye bintu batandise bagamba tabaganda bagenda bago mu kikampala ku kifuba bibino Salimu Sale byayagala kubanga baagala gowa buli muntu yenna boss balina sente isobola kuzimba bizimbe ebiri ku plan kale no Rachel sisobola kusuka kwa ntuseka ne kuna ku 3 mukaba nkumire mweraba